أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل ربي وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد أشرف الخلق أشرف الأنبياء والمرسلين. أرسلته ربي بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن اقتفى بأثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، mikwano gyaffe abalungi mwenna abatulaba yonna gye musinziira okutulaba wano ku lutimbe lwa Salam TV, twesiimye nnyo nnyini obudde bwammwe bwe mutuwa. Tubaaniriza mu puroguramu yaffe eno nga buli lw'obeera nange omuwalimu Mutyaba Abdulatif Atayib tuba twejjukanya oba tuba tweyigiriza okwesabira. Kale tukwaniriza nga tukugamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu puroguramu yaffe nga twejjukanya nga tweyigiriza okwesabira, tunoonya mu bigambo nga tujja mu Qur'ani ey'ekitiibwa okusinziira ku Allah waffe jalla sha'nuhu bw'ayagala tumusabe. Tunoonya mu bigambo nga tujja mu njigiriza za mukama waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatumwa omubaka atalina luvannyuma lwe, mubaka asuubirwa mu bannabbi. Nolwekyo abalungi bwe tulemererwa nga tunoonya mu baayiga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, mu basahaba bagamba ki nga bamuyigako, bwe yabayigiriza bavuunula batya, bwe bateeka mu nkola byabakolera bitya, n'abajja babagoberera mu buwufu. Tugezaako okwewala okuteeba bitwogera wano kubanga si byaffe bya buntu nedda, ate tetwogera bigasa ffe ng'abantu wabula tugasa eggwanga okusukka ku mitendero gyaffe egy'abantu kinnoomu. Mikwano gyaffe abalungi, ekigendererwa mu puroguramu eno nti abantu bwe tusoberwa nga tusoomoozebwa, oluusi sitaani ayinza okutukira okutusinza amaanyi ne twesanga nga tugenze mu bigambo ebitategeerekeka, tugenze mu bantu abatali bangu bakunnyonnyola munno kinagenzeko ewa gundi. Okuggyako okuba nti ennaku zino ensi yeyambudde ensonyi, abantu tebakyafaayo, abakola ebikolobero babikola misana ng'ensi yonna eraba. Ebintu bingi abantu babitukuza, bakatonda babagyeyo mu nsiko. Luli omuntu yabeeranga ne katonda we ng'ali mu kayumba katinitini kafundafunda, okutamamuuko bwoti nnyo okulaba nga osobola okukayingiramu okunoonya katonda oyo mu mannya gonna ge babatuuma nga bakatonda baabwe. Kakati abantu bavuddeyo mu nsiko, bakatonda babatadde mu bibuga. Baba batadde mu bibuga babazimbidde amayumba manene nnyo. Luli bakubanga ngalabi na mbuutu n'ebirala, olwaleero bakuba ndongo nzungu. Kale nno ono bw'alaba nga bakubye endongo nzungu alowooza nti bye boogera gye biri, naye ng'okulagula kwe balagulanga nga bakyali mu nsiko kwe kulagula kwe balagula olwaleero, boogeza ba lubaale.
na misambwa na mizimu. Ekirumamu edda nga tukyawangalira eri ewaffe ebyukwe, mwabanga mutambula musanga atamidde, bwe mugenda okumugambako ate ng'akuvuma obutamiivu, jjawo ettamiiro. Naye ate nga yatamidde naye agamba gw'ojjewo ettamiiro. Kakati olwaleero omusanga ku kkubo n'akulangira obutamanya, n'akulangira okusinza emisambu ate nga ye yagisinza, n'akuyita akugobeko emizimu naye ate nga ye kennyini yennyini mizimu, n'akubuulira byonna byagenda okukolera era ng'akulaganga Katonda we gwasinza lubaale gwe yatuuma erinnya erizungu, era n'akulaganga Allahu bwe mutali. Kale otegeeza olaba omuntu atamiiridde ddala n'okuyugaayuga ku kkubo ne byayogera tebikwatagana, ate okugamba ggwe atakumbanga nako nti gw'otamidde. Kakati olaba bano bwakuwabya n'akulangira n'akukola atya, ogenda okukakkana bw'obanga enkondo yo kwe weenywezezza mu kumanya si nzigumivu, ogenda okuwulira ng'oseeseetuka. Olw'okubanga balubaale babayita mu luzungu. Ono bw'ayogera mu luzungu, ono ngavvuunula mu Luganda oba mu lunnansi. Ono bw'ayogera mu lunnansi, ono ngavvuunula mu luzungu. Kakati ffe ne kituwa ekirowoozo mu kulaba ga nti bano engeri gye boogera oluzungu bye boogera bya ddala, ne Katonda gwe bagamba wa ddala. Mpozi nga Katonda baakyusa bukyusa mannya eyali Mukasa, kakati ne bamugulika erinnya erizungu. Eyali talina bitabo, olwaleero ne bamufunira n'ekitabo. Era olugirawo ati akwotinga gundi agamba bwati ne bwati ne bwati ne bwati, ati gwe bw'owulira gundi agamba bwati ne bwati tobisomanga nako, ng'olowooza bye bagambye byebyo. Puroguramu yaffe eno egenderera nti ebyo byonna bwe bifaanana bwe bityo, bwe tubanga omusingi gwaffe mu kumanya eddiini yaffe, ekyokubiri mu kukkiririza mu ddiini yaffe, ekyokusatu mu kumanya kiki kyenkola mu kiseera ki, njogera ki mu biseera ki nga nsoomozeddwa okusobola okunywera. Ono agende okuyuga kibuyaga, agende kibuyaga agende okukunta nga nze ndi munywevu. Puroguramu yaffe eno egenderera okutubuulira nti ng'omaze okukkiriza mu Allah n'omubaka we, ng'Obusiraamu omaze okutegeera ebitandikirwako, kakati tumanye bwe tuba tumusaba Allah alina olulimi lwayagala okuwulira nga twogera naye, situtegeeza lulimi Luwarabu, naye ensengeka y'ebigambo gye tutegeeza. Omulungi mukwano gwaffe, puroguramu zaffe ezizze zikulembera twayogera ku duwa oba adhkar. Kati nno nga twogerera mu adhkari ezikuyambako okweteekako olugo, nti anaakukola kyonna ky'anaakukola akusange nga ggwe oliko olugo, tekisobola kukukosa kyayagala okukukola. Olugo, alhisno, ekikomera. Nga abantu bakola ebintu bannaabwe nti ne bw'oba olina ensimbi mmeka, yalunga biki, balunga obuntuntu butono bwe buti ne buleeta amajini ne shayatini. Nga ne bw'oba olina embwa waka ezikukuuma, bino tebiriimu. Nga ne bw'oba olina abasirikale abakukuuma, enkomerero ya byonna mu byonna bye balunga bakukole bijja kukosa. Nga tewali wakutangira. Olwaleero kakati kankugereze ababbi abali ku mulembe
bayita abakifeesi n'amannya amalala agafaanana bwe gatyo bye twategedde ne bye tutannategeera tebalina security gye batakuba. Kubeera ne CCTV cameras nga zifaanana zitya baziyitako. Kubeere ng'oli mu buziba bayitawo. Kubeere ng'enzigi wazigadde otya baziyitako. N'otegereza bayitawa. Ebyo byonna Allah atulaga atufulula nti bw'aba takuumye tebeera akuuma, kubanga oyo muntu munno naye oba asobola okupenetratinga security eyo. Muntu munno naye kakati oyo nkulaze nti muntu naye ate eriyo ebitonde mu majini ne shayatini n'ebirala ng'ate byo tebirina nsalo, tebimanyi nsalo. Enkomerero ya byonna kye twejjukanya olwaleero nga tusoma tugenda mu maaso nti tulina obulaadi adhkar nga zo emirimu gyazo kukuwa security, kukuwa protection, obukuumi obwo, Allah kukugaadinga. Kikalaadi ke tusoma yedduwa gye tusoma. Oyinza okugiraba mu kugeraageranya bigambo bitono kubanga kalayini kamu oba bubiri. Kati gwa nti nze kyenjagala okufuna protection kinene naye gwe ngamba nsome layini emu. Yes, luli bwe twali twogera wano twakuba ekifaananyi ababeera mu masannyalaze. Ennyumba okutangaala tekyetaaga gubokisi gunene guzitowa kufaanana bunene bwa kitangaala bw'ogenda kufuna. Nedda kabeera ka switch katono nnyo konako nakakone tek nga katangaaza. Kakati na bino ebigambo bitono naye mu butono bwabyo switch nnene nti bw'obyogera ogenda kufuna kinene. Kale mikwano gyaffe abalungi twayogera mu bigambo hadithi twagijja ku Uthmani bun Affani. Ebyo nno ebya hadithi tubisoma kuteekamu gwe bwesige nti ddala gye biri birina we biva, naye nga tetuteeba bitebe bwe bwesige bwe twagala ofune. Nti oluusi tugenda ne tubikubuulira n'okubikubuulira olinaga hadithi ntuufu simanyi bikola bitya, naye nga omulala abiwuliriza tajjaamu njawulo wakati wa hadithi ntuufu n'etali ntuufu, byonna bamugamba bugambi n'alekaawo. Uthmani bun Affan yali munne wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama be tuyita basahaba, naye yatugamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, omubaka wa Allah ebyengera n'emirembe bibeere ku ye yagamba, man qala fi awali yawmihi, yenna ayogera olunaku gye lutandikira, au fi awali lailatihi, oba yenna ayogera ekiro gye kitandikira, ayogera bigambo ki? Ebigambo ebigamba bisimillahi. Ebigambo bigamba bisimillahi. Ebisimi eya bulijjo gy'osoma ng'ogenda okukola emirimu mingi. Mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yayogerako nti kullu amalin, buli mulimu gwonna, la yubda'u bihi oba la yushra'u bihi bibisimillahi fahuwa abtaru, nti omulimu gwonna omuntu gw'anaakola naye nga tatandise na bisimillah guba gwa nkuggu. Teebereza ekikuggo, tekinyuma, tekirabika bulungi, era bwe zibeera ngalo ojja kwesanga ng'emirimu gyonna tosobola kugikola nga bwe wandikoze nga zonna kweziri. Ye bisimillah, nti bw'otandika omulimu nga tutandise na bisimillah, ebirala byonna biyinza obutatambula bulungi.
kale no bismillah bibigambo mukama waffe nabbi Muhammad byaga nti abyogera ng'obudde butandika ku makya oba ng'obudde butandika kawungeezi tuyingire mu kiro n'abyogera lam yadurruhu shay'un tagenda kufuna kukosebwa na kintu kyonna tagenda kufuna kulumizibwa na kintu kyonna tagenda kufuna kusoomoozebwa na kintu kyonna fil yawmi mu lunaku lwe yatandise ng'ayogedde ebigambo ebyo au fi tilka laylati oba mu kiro ekyo kyeyayingidde ng'amaze okwogera ebigambo ebyo ebitandika bismillahi alladhi bismillahi alladhi la yadurru bismillahi alladhi la yadurru yadurru enyukuta ya dadi yadurru ma'a la yadurru ma'a ma'a ismihi katutandise ogamba bismillahi alladhi la yadurru tubisoma mpola mpola bwe bityo mu ngeri erabika ng'ey'okuwejjesa okukuwa omukisa nti singa wabadde n'akakalaamu n'akapapula osobola okubiwandiika puroguramu bw'enaaba eweddeko obyejjukanye oba kale bw'onaaba nga obitankana naye olw'okuba nti olina ekifaananyi kyewandiise odduka n'ogenda ow'omwalimu w'oku kyalo nga wa bino bisoma bitya n'akutereereza mu lulimi egamba bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi wasoose n'ogamba nti ma'a ekyo kigambo kimu miimu ne ayini ma'a kati n'ogattako ismihi kati olw'okubanga oba okigatta ogamba ma'a ismihi kati ogamba nti bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai katugane fil ardi wala fis samai وهو السميع العليم ebigambo byaffe mukwano gwaffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa Salam TV ebigambo bye tusoma mu budde obw'okumakya ne tuyita mu lunaku nga tulina security nga Katonda akukuumye ebintu byonna tewaliwo kisobola kukosa tewaliwo kisobola kukusoomooza mu birabwa n'amaaso n'ebitalabwa n'amaaso mu biwulirwa n'amatu n'ebitawulirwa n'amatu n'ebikunta ng'empewo tekisobola kukukosa mu lunaku era tekisobola kukukosa mu kiro kavuna bukya n'oyogera ebigambo ebyo kavuna buwungeera n'oyogera ebigambo ebyo gw'oba omaze okweteekako security
yonna yeetagisa okubanga ogyeteekako. Kyetaagisa ensimbi meka okufuna obukuumi obwo? Pitirivu obungi naye kati obifunira ku ssente meka? Era Katonda Allah bw'onaaba ng'obyogedde onaaba omuwadde kyenkanawa okusobola okuleeta abamalayika be. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Ekigambo kye kikakate ku ggwe nti olina bamalayika abakwebulunguludde nga bawaanyisaganya, onaavaawo naddawo, naavaawo naddawo. Min bayni yadayhi, mu maaso, wa min khalfihi, ne mabega. Yahfadhunahu, nga bamukuuma, bakuuma ggwe. Naye nga banakukuumira ku kikutunula butunuzi nedda. Oteekwa kubanga olina ky'otaddeyo. Nsimbi nedda, mirimu nedda, bigambo byenkana ky'obungi layini emu. Kikyukka ye switch yaga nti oyo akyogedde, mugende malayika gundi ne gundi ne gundi, mugende mubeere nga mumuwa security yange, muwe obukumi bwange, muwe protection, mumugadinge. Teri accident ejja mukoonako, teri mubbi ajja kumukwatako, teri jjini lijja kumusemberera, teri kiki kijja kumukola ensonga yonna bw'onaaba ng'obyogedde. Sadaka Rasulullah, omubaka wa Allah yayogera mazima, ate nga Allah yamujulira, yagamba la yantiqu anil hawa, tayogera nga ajja ku mutima gwe nga bwendaba. In huwa illa wahyun yuha. Bw'aba ayogedde Allah yaba amugambye nti yogera bw'oti, ne bwe biba nga tebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Qur'an. N'olwekyo mukwano gwange, mukwano gwa Allah obulungi, ebigambo bigamba bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Kakati ebigambo ebyo obyogera bw'omala okusala essala ya subuhi. Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Kasita obanga omaze okusala essala ya subuhi, ne bw'oba togisaali nga mu mateeka tekukakatako, mukyala alina ensonga, ebyo ebigambo abyogera. Ne bwe buwungeera, kati nno wano nga buwungeera, tubyogera nga tumaze kusala swala ya asiri, ekiseera ekinaddako paka lwe tunaasaala esswala ya magharibi. Kubanga tunuulira bwe bwabadde bukya twayogedde ebigambo ebyo ng'obudde ekiro tekinnavaako ddiba, omusana tegunnayaka, ne tweteekateeka gugende okwaka nga nze already security njirina. Na bwe kityo mbyogera akawungeezi nga mmaze kusaala al asiri, n'ebiseera ebinaddako awo watera nno okubeera awazibu. Nasire abantu bangi bagisalira mu mbeera za kuwankawanka. Funa akadde ebigambo ebyo byogere, obudde bugende okuddugala already nga bamalayika bali ready okukuyisa mu kiro okusinziira ku kumanya kwa Allah n'enteekateeka za Allah. Naye bw'ontabyogere ojja kuyitamu ng'oli mu kuteeba buteebi. Allah bw'ayagala akusaasire, Allah bw'atayagala
akuleke ekiba ne kiba. Kakati tugambye nti ebigambo ebyo tubyogera ku makya ne tubyogera n'akawungeezi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe tuba tubyogera twogera emirundi 3. Layini egyo naye tugiddiringana omulundi gumu, emirundi 2, emirundi 3. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Omulundi gumu. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Emirundi 2. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Mpezeze emirundi 3. Gagobera shuwa teriyo kikukanga ku mutima bwe weekanga obwo bunafu bwonga muntu ye yamaze dda okuwa garanti nti oli protected. Bitegeeza ki? Bw'oga nti bisimillahi ga nti neteekateeka okuyita mu musana, neteekateeka okuyingira mu kiro n'okuyitamu, naye nga mpitamu ku ki? Bisimillahi. Mpitamu ku linnya lya Allah. Liriwanga alina amannya mangi. Lye neeyambisa ku mulundi guno lyerinnya alladhi, eryo la yadurru, takoseka, tasoomozebwa, talumizibwa. Ani alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un. Erinnya eryo singa omuntu alyogedde takoseka na kintu kyonna. Fil ardi, kakube ku mwaliro gw'ensi tewaliwo kikosaako. Wala fis samai, kebeere eyo mu bwengula era tebeerayo kikusangayo kusoomooza. Wa huwa as-sami'ul alim, nga nennyini linnya eryo awulira. Sami'un, yawulira byonna bwe mbyogera kakati abiwulira. Al-alimu, ate amanyi. In that kakati olwaleero nze ndi wano, mukwano gwaffe oli awo, naye ogenda kuyita otya mu budde bw'ekiro? Omusana waguyiseemu, wayiseemu otya? Bimeka ebizze nga tebibadde mu kumanyako mu bulamu bwo, naye ne weesanga nga bwe biri? Weeteeseteese ogenda kuyita mu kiro, ne puroguramu olina nnene nnyo, wateeseteese ngenda kukola kino, naye okakasa byonna bw'obiteeseteese bw'onaabifuna 100%. Naye ye bw'omugamba nti Allah, nkukoola n'erinnya lyo eryo, singa mba ndyogedde tewaliwo kikosa. Omuntu yenna singa aba alyogedde tewaliwo kiyinza kumukosa kuno ku mwaliro gw'ensi n'eyo mu ggulu. Wa huwa as-sami'ul alim, ate gwe Allah gw'owulira. In that nti bwe mbyogera wano oba owulidde nga mbyogera. Kyetukwetagisa kuleekaana kasita bifuluma ku lulimi, tekikwetagisa awulira wonna w'obyogeredde, mu mbeera mw'obyogeredde, yonna gy'otunudde ng'obyogedde, akuwulira. Ate alimun, amanyi nniya kw'obyogerera. Kale gaa nti naye ngaawo siwuliddeemu kigamba nti Katonda wange ntaasa accident, nga siwuliddeemu kigamba nti ntaasa ababbi, nga siwuliddeemu kigamba nti bonna abanaafuwa emmindi nga zigenderera okunnemya obufumbo nga mu statement omwo tekiriimu, nga siwuliddeemu kigamba nti Allah tebangoba ku mulimu, nga siwuliddeemu kigamba wandyagadde okwogera ebigambo bingi. Naye gwe ye Allah alimun, amanyi gwe ekikuli ku mutima kyoyagala ku protecting. Naye ate ne by'otamanyi ng'obyagala yabimanyi. Alimun, okumanya kwe kugenda wala. Kale bw'omukowoola bw'otyo ga nti bisimillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim, kimanye nti oli guaranteed okufuna security ya Allah mu lunaku